otwalinga tujja e Dubai abantu abamu batugambanga kati ogezeeyo mukyala wono zoliddamu mulava lwa myaka 2 oba contract wano munnanga abakyala tubeera nabo era nsalyutinga nnyo abasajja abatuuka wano n'ajjukira mukyala wo ow'ewaka abamu n'abateekamu ne bateekamu ne bakyala baabwe bakatiketi ne bava e Kampala ne bakola ki ne babiri exactly naye ate ensobi gy'oba tokolanga kwe kuteeka mukyala gw'otalinaamu mwana n'omugya e Kampala n'omuleeta e Dubai mu bubiri be tebijja kukola lwaki kati oleeta omukyala omutaddemu ssente n'otuuka wano naye probability y'okuba nti ojja musigaza ku 10 olinako 10 kati tizibbeto muleke yeeteekemu ezizajje ojja kugweddayo muganda wange nkubuulye kati kankulage lujja mu Dubai community eno gy'olengera otuba nga tulimu abannayuganda 10 mu Dubai bannayuganda 5 basula mu accommodations eza kampuni ze bakolera abannayuganda 5 ne basula ebweru kati kirimu ositiraikire nti waleese mukyalawo naye ate ng'osula mu kifo kirala ne mukyala wo asula mu kifo kirala oluusi n'atuuka wano nga musula mwenna naye n'atuuka ng'omulimu agufunye Abu Dhabi ate gw'obeera Dubai ne mwawukana mu ngeri efaanana bwetyo obiseera ebisinga buli obeera n'omukyala nga gw'obeera mu accommodation ye abeera eno mu bulamu buno obuli general ojja n'omulaba ku weekend n'oleeta ebyokunywa n'otambula n'ofuluma bw'ofuluma bano abayaye nga batandikira awo w'okomye nga bamusumbuwa oluyingirawo bati ku weekend muganda wange otakula bitakulemu n'abaana bamusabudde weekend yonna naye bambi nyongera ebbagumya nti n'abatuufu mwebali relationship ezina ezentono sibakuba nti njogera bubi naye amazima gali nti relationship eziri serious mu Dubai mu Dubai lujja okubeera ne mukyalawo omwaka ne gugwa obaganda wange kuba fireworks kati abantu ababeera bagamba e Kampala muli eyo mu bed space gyoyogerako balisere gye bagisa nakkiriza mulina ne ssente enensi oba toyinaamu si nnyangu kati obuzibu kambukubuuli wano tukola ssente nnyingi ewaka tutereka ntono lwansonga wano tusaasaanya nnyo ssente yawanetegedde wano ssente singa bwe twali tuzikola twali tusindika ewaka singa tuli bagagga nnyo ekitanda mu Dubai kitandikira ku $5,000 ekitanda ku $7,000 ku $6,000 ku 8 bw'ofunamu akaluumu akatono bwe kati ka $1,200,000 kati akatanda twogera ku ddeeka nga wansi waliwo aliyo waggulu waliyo aliyo waggulu osulirayo $5,000 lujja ennamba ennyumba y'Emitwalo e Kampala eba y'amaanyi nnyo wako netusaawe omusambira akapiira obeera mu nnyumba eri yennyini gy'osobola okweragirako bano nti nsula mu nnyumba muganda wange wano obeera mu katanda ate nga waggulu omwezi mulambe ennaku 3 kati ffe abalina amayumba gy'oyita bed space nga yiyo buli mwezi oba osasula wansi wa $3,000,000 ekitone nnyo embibibi ku $5,000,000 ku 6 buli mwezi. John Zegawa Arts ne Bwino Studios ekutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebita. Subira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka. Chifu mukwawa akyali chifu mukwawa. Tumanyizamu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artisti buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers nga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 7702292 oba plus 137 288 98 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa 9
Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada, ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato, omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Banirizaako mwenna abandaba okwetoloola ensi yonna. Mbategeeza nti tuli Dubai, tukyanyumirwa obulamu. Abaganda baffe ab'enjawulo twongera okuba nga tubasisinkana ne tunyumyamuko emboozi nga bwe beefaananye. Dubai waafaanana, basobola batya okuwangaalirayo ate basobola batya okubeera ab'enjawulo ne mubeera nga ate mwenna gye muwangaalira musobola okumanya nti Barista Timo gy'ali. Okitegeera kwegamba kiba kyanjawulo, tekiba kya bulijjo. So kiri Timo mazima ddala. So tulina muganda wange Barista Timo straight from Dubai to the world. Amina. Wasinzira n'abuutikira ensi yonna. So n'olwekyo Barista Timo sooka obabuuzeeko awo. Abatulabaako Captain Music Media mugamba mutya El Chapo Mona Lisa Barista Timo nga bwe mmanyikiddwa. Okwetoloola ensi yonna. Baaba ogambye otya? El Chapo Mona Lisa Barista Timo. Njaga tukagenda empola. El Chapo Mona Lisa. Barista Timo. Barista y'abaani? Ye mukozi wa coffee. Mona Lisa y'abaani? Mona Lisa erinnya nalijja ku kifaananyi ekisiige ekyayi eky'omuwendo mu 1951 kyakolebwa. Ekibbibwa mu museum emu ne gavumenti n'ekikomyawo. Kiriko ebyanfaayo bingi nnyo. It's the most famous painting in the world, Mona Lisa. Interest n'ogijjawa? Ne njijjawo nti nange nja kubeera ng'ekifaananyi ekyo. Yonna erina okuntegeerako ndi kisiige kyanjawulo. So ne tubeera ne El Chapo. Yes. So El Chapo yali Draga Road. Draga Road kyeki? Yali muyaga. Ne siri muyaga. Obadde odiisizza nti sikanye omuyaga. Siri muyaga ne kale yalina kalakita ye. Yali solid nnyo mu buli kyakola, yali mumalirivu nnyo. Nti yanyoomebwanga olwa size nti kaali kasajja katono nga kampi naye nga kaasalawo. Omuyaga eyasalawo yakakwatibwa no recent America yamukwata ne bamu extraditing ne bamugya mu Mexico ne bamutwala mu America okuvunaanibwa emisango gy'okutambuza enjaga okujja mu Mexico okugiyingiza America. Era yali akulira akabinja akayitibwa Sinaloa Cartel. Kabisaaki weekali olwo era interest n'eva ku ki? Kati n'ensalawo erinnya ndyambale
atali muyaga naye nange njagala mbeera omuyaga owange atafuuwa naye nga ndi muyaga mu ngeri gyenderivalingamu message mu ngeri emu oba endala kyekitufudde ab'enjawulo ye Barista Timo nyabo basse batulaba gwe tusazeeko wano e Dubai mu nteekateeka ekola nti bannaffe abawangaalira wano tufuna akaseera weekati omanyi tekatera kubeerawo netugamba katubinyumyemukko alhamdulillah mwebale kutufiisiza kade ne mujja ne mutulabako ate mwongere okutegera ku bulamu naffe abawangaalira eno mu kyombo ky'abawarabu bwe tuyitamu kale tutandikirewo Barista okusookera ddala obudde nga budduka sipiidi wano kubanga tubwakeerera tukebera essaawa yaawo saa zino ziri 3 ziweze 3 naye nga twakazuuka emabega wali ku 11 so obudde wano mu Dubai bwawufumuuko busobola okubuzaabuza lwa nsonga so many things happen mu kaseera katono nnyo okola activities nnyingi nnyo nolowooza obudde bugenda nnyo olusika bugenda mpola oba oluusi n'otula mu kifo kimu naye nga bwe obudde budduka emisinde kati wano mu Dubai abantu beebaka leeti ekiro eri twebaka leeti kitegeeza bwe nnyingira buli ku saa 11 mba nja kuzuuka saa 6 olwedde olunaku nduzuukiramu wakati kuba omusiraamu aba yaziina wano bayaziina ku 6 kitundu awo kuba nabadde mpulira omwazinyi nga tunula ku ssaawa ng'ate naba zikyali 6 awo kati e Kampala weebaka saa meka e Kampala era twebaka essaawa 7 6 5 kati ku 2 oba oza okusooba emu kati nze neebaka ku 11 oba onteebereza kuzuuka saa nga meka kuba Bikira yagamba omukazi omuntu alina okwebakira essaawa meka essaawa 3 effuulu yeebaka essaawa 8 naye tusinziira effuulu asobola okukyukamuko omusajja yeekolera ebintu bye nga tekimwetagisa kukakalukana nnyo naye newe wano mu Dubai ng'ekino abantu abasingawo bakozi abasinga bava ku mirimu leeti ate nga balina okwetegeka kunaaba kwoza kutegeka ngoye ze bagenda kukoleramu nti n'okuteeka olunaku ekyangero n'atambula kati azuukuka kumpi wakati w'olunaku ate oluddako ky'oba olaba ate era n'atakola bali baba bakomyewo ate balina okunyumiza ku mboozi bakuzuukusa ne weebaka leeti bize eyiyo n'ogizuukiramu wakati w'olunaku awo n'owulira nga bitabuse ate ekyokulala bukya mangu buziba mangu just enjuba yetubuzaabuza engeri gy'ensi gy'erina akasana kangi akasana kavaayo mangu wano saa 12 obudde buba bulaba ozibanga ssaawa nnyo ez'ewaka kuba zituuse essaawa emu n'enceeki ng'ali e Kampala nga ye akyali mu 12 onfuna bulungi naye nga wano buli kimu kiri ku nnomo ensi yakedde dda wano Dubai teyeebaka this is a city which never sleeps nina we twali ku ssaawa 6 ogw'ekiro naye nga twakagendawo ku ssaawa 12 nentulwa ku ssaawa nga ziri 6 nengamba teziweze ddi activities nyingi up and down wano NSC yakwebaka lujja yakupacapa otegeera buli omu obwongo bulina okuba nga bukola buli gw'otunulako woba toli ku ssimu oba olina gw'oyogera naye oba ng'olina gy'olaga kikyankusanga muntu mu Dubai ng'ayimiridde awo akolawo ki tasobola kuwesitinga tayimu mu Dubai ate nyina street gye nalabye n'abakiri bwe bali awo baana beewaffe nga banyumye na Luganda nimbalengera nga sooba kuba ekibuuzi tabeyo street kyeyo kati eyo gye bayita kukikanula kati abaana baba bagenze kupakira migugu ate mwe gye mulaba e Kampala egituuka eri oyo kagwawe bamupaakingira bwe walayo bakuba emboozi kikanula kya lusugu kya Luwarabu kigambo kya luyayeyaye ekitegeeza ekifo we bakakalabiriza emirimu gy'okutikka n'okutikkula okukakalukana okuva mu kikanula awo mbategeera bulungi era okanukamu Obulaganda ali awo mungimuko ate agambye Dubai abantu abalimu bonna bakozi abasinga bakozi buli omu aba akola mu ngeri ye tosobola kusanga muntu ali awo ng'alirawo ze talina kyakola onoolya ki bwe lunaku olukyano lwa Beeyi muganda wange ogenda mu supermarket ng'emiggo gyo10 gye girina okweyimirira mukwano gwange emitwalo 10 oleeta ebintu ebikutte mu weebiti naguze mazzi na soda naye ng'ekyekumi kyange nakitadde ku counter ne bampayo bu balance weebutyo kati respecting omuntu asula ebweru kati abantu ababeera bagamba e Kampala muli eyo mu bed space gyoyogerako manisere gye bagisasula nakkiriza mulina ne ssente
enensi oba toyinaamu si nnyangu kati obuzibu kambukubuuli wano tukola ssente nnyingi ewaka tutereka ntono lwansonga wano tusaasaanya nnyo ssente yawaneduka wano ssente singa bwe twali tuzikola twali tusindika ewaka singa tuli bagagga nnyo naye ate tuzikola naye ate tuzifulumya nnyo lwansonga expenditure wano buli kintu kyokwatako kya bbeeyi. Omwana yazze mu taxi nansanga nga nyinamu ekikumi kyange nga nyina omusasulirako taxi ya 65 mukaaga n'ekitundu masigaza ssente mmeka oba osigaza emitwalo 3 kitundu ku mitwalo 10 e Uganda okisanga wa ku taxi oba ogenze emalabano de Kampala emirundi ebiri ku taxi kwegamba kale obulamu bwa bbeeyi naye kindaga nti muli bakozi era muziyina exactly tugezaako kasita omanye ekigendererwa ekyakuleeta tosobola kubuuka mayanja mayiro 15 n'otukaano nga nova ku kigendererwa nga tomanyi kigenda mu maaso baniyasi eriwa baniyasi ke kafo kali awo waggulu wano wetukoledde naye waggulu kaawo katuliko waggulu kati paaka Abanayuganda we bakuŋŋaanira kati edda ate abantu bakuŋŋaanirangawo nnyo okusinga kati bwedda nga bw'otuuka mu Dubai n'ofunamu obuzibuzibu ekafo k'osobola okusangamu abantu bemwogera olulimi lwe lumu Oluganda ne babaako engeri gye bakuyambako mu ngeri emu oba endala owabeera ba agenti owabeera bavubuka abeeyiiyayiiya abamanyi emirimu gy'ekya gye gigenda okubeera abamanyi walking gye zigenda okubeera kati kaafuuka katutumu nnyo olw'ekizimbe kyali kikalinaanyi bakiyitanga Baniyasi building kati abeerangako Abanigeria nga Abanayuganda nga bangi kuva ku ffula esooka paka kwesemba waggulu nga buli Munayuganda watuukirawo kozi wabeeranga ebitanda eby'essente entono bed space ez'essente entono kuba ekitanda mu Dubai kitandikira ku mitwalo 5 ekitanda ku mitwalo 7 ku mitwalo 6 ku 8 bw'ofunamu akaluumu akatono bwe kati ka miliyoni 1.2 kati akatanda twogera ku ddeeka nga wansi waliwo aliyo waggulu waliyo aliyo waggulu osulirayo emitwalo 5 lujja enamba ennyumba emitwalo 5 ekampala eba y'amaanyi nnyo ebako n'ekisaawe omusambira akapiira obeera mu nnyumba eri yennyini gy'osobola okweragirako bano nti nsula mu nnyumba ya muganda wange wano obeera mu katanda ate nga waggulu omwezi mulambe ennaku 3 kati ffe abalina amayumba gy'oyita bed space nga yiyo buli mwezi oba osasula wansi wa miliyoni 3 ekitone nnyo embiriri ku miliyoni 5 ku 6 buli mwezi kati okagwake keetonnye oyina oziwaayo okuba ng'oziina kuba ezituuka nga toziina amasanyalaze bagajjako n'amazzi ne bagajjako ennyumba ne bagikugobamu kati we bulamu bwe tutambuliramu wano aye ne mubeerawo naawe osobola obbeerawo naffe twajja tumanyi tusobola oyi wange wiiki emu naye engeri y'okweyiiyaamu wano ng'oggyeko omulimu nti kati Barista Timo akola guno biki ebyosobola okufuniramu nga tutunulidde mulimu kati we najjira mu Dubai kati kankozeeyo 2017 2018 Abanayuganda baasooka okweyiiyayiiya emirimu gyabwe bwe yabanga tali mu byakusuubula okuli kibabangamu batono mu by'okusuubula babeeranga mu bya mobile money byajja wano yes obeera ne agent line osindikira abantu ssente kati olujano Abanayuganda bangi community weri baagala osindika ssente mu bantu baabwe Kampala kati wabeerawo oyo agent abajja wooli n'omuwa ssente n'asindika ssente eri gy'ozaagala kati erimu ku mirimu egy'okweyiiyayiiya awo tutandika okuyingira awo myaka 2018-2019 abantu batandika okufumba ebyokulya olwo abatambuza zicapati mandaazi nabo ne batandika okuyingiramu awo ne mutandikamu ab'amatooke bonna bali wano oleeta emmere okuva e Uganda amatooke lumonde eminwe 5 egy'amatooke ogigula omutwalo gumu ogw'e Uganda wano eminwe 5 10 yo ng'ogiwaayo eminwe egyo 5 gye 10 diramu gwe mutwalo gw'e Kampala ye kiro eba tewera oluusi ne kukuwera eba tewera kati abaana baleeta ebintu ebyo okuva e Uganda ogula akasawo akakutyako kakawunga aka10 ak'omutwalo e Kampala wano bakatunda emitwalo 10 yes kati abaana babeerawo mu bizinesi ezo bwezityo oli anoonya waafunira nga wetumanyi nti Omunnayuganda tatuulira awo n'anoonya engeri gy'abaza n'afuna ekikumi kati amanya
nti lujja ogenda kujja nti ye kilo zo zinguze ezina ku nnyonyi. Yes, kati ye n'azisuubulamu emmere royiko muzigo mayuuni lumonde wano tuliira ddala emmere ye Uganda tugirira wano wadde tugirira ssente ki nyingi nagirayo ku mpombo sekansani baaba emmere ya ddala ate musajja wallo. Bakatumwa be baliwa bani bakatumwa nawuliddeko erinnya bakatumwa be bano abakago bakola batya bano bo babeera ku nnyonyi batransporter babayita batransporter be baleeta emmaali. kati waliwo abantu nga basiiba ku nnyonyi 24/7. Yes. Emuleeta n'emusuula emuleese atuuka ali entebe n'anaaba mu maaso n'agiddamu n'emukomyawo naawe guno nagwo mulimu wano e Dubai 5 hours n'azikuba n'akuba endala ne zidda n'addayo 5 hours. Yes, n'awumulamu olunaku lumu babiri n'akuba endala to and fro kati ogwo mulimu mulala kati essaawa 5 zannumya omutwe naye oli azikuba n'atuuka namala n'addayo naye baana mmwe muli bayiiya simanyi what went wrong Uganda tuyiiya. Bw'oba olina emigugu gyo wano oyagala gisindika Kampala buli kiro gigula emitwalo 2.5 buli kiro ku mugugu. Yes, kati oba olina kiro 100 ng'ogattamu ze miliyoni zo 2.5 ziba zikutte kati ye abikutwalira n'abituusa e Kampala gwe nojja n'obikirya ye n'atuuka abali e Kampala balina bye bakomyawo n'abikomyawo ogategete naddako. kati abo bayita batransporter abeera ku multiple visa nga visa egenda n'etambula emirundi gyonna gyeyagala yeeyo aliniwalinga bulini walinzi kati weggwako ng'akola endala esobola okubeera ey'omwezi oba eya wiiki 2 kati eyo ebeera ogenda nga bw'oyagala nga bw'oyingira nga bw'oyagala kati abasuubuzi batambulako abantu basuulira ddala mu nnyonyi nga mwe banaabira mwe banywera Abanauganda abantu bakozi bwe basituka abo bo babeera waka already era abimanyi already kati abo abanga ali mu kisenge kiti oba ennyonyi bagibeeramu owuli nogyegendereza sikwata ku kano naye azunga bebafunda enseenene bebo ne baana mmwe musobola kati kakonyumizi nga bw'oyingira ennyumba yo noweetawulatawulamu awo mu ddiiro batransporter basobola okukutamya ennyonyi ddala Uganda Airlines bamenya n'emitto egy'abantu abatazze n'amenya guno na guno ne yeebakawo bwati kuba balina experience mu nnyonyi mwasiiba abantu abo nabalabako mu nnyonyi mwasiiba kati nnyonyi oba talina beetaleese anyonya guli omutto ogwatazze n'agumenya bati n'aguleka n'agukola straight yeebakawo kagongo ennyonyi yeemuleeta yeebase kwagamba Uganda Air yali plus ku baana abeeyiiya wano kuba ku Emirates babikolerako basobola obbikola naye Emirates erinamu olugezigezi otonotono naye ate Uganda Air gaba kiro nnyingi kati oba nkaaga eziwera enkaaga yes kati yo ate ennyonyi y'abasuubuzi Uganda Air era Uganda Airlines oyambye nnyo Abannayuganda bangi nnyo wano mu Dubai eyimiriddewo abaana ate nga ovudde ne ku ekyo kanjogere kino ekintu lujja I want to clear the air waliyo abantu abeera ne bagamba Uganda Airlines manya pilot yazza agamba buli omu avuga ebibye manya pilot yazza just bya tikito ne kapiteni ani eyatulendinga ono oyo kapiteni ekiranda naye bya bulimba amazima gali nti Uganda Airlines erina ennyonyi ezizimu ezisinga okuba ennungi mu airlines zonna just ino gye nakozesa nnungi exactly ova ku Emirates Emirates ne Uganda Airlines ezaawukana cause Emirates ekozesa Boeing Uganda Air ekozesa Airbus ne Airbus zaayo mpya ate ennungi erina ne rows 3 bwekiri waliwo wano waliwo wakati newaddako so ennyonyi nga zi bulungi musobola okuyita mu service bulungi bagaba akamere akewaffe akewaka bagaba ekyokunywa n'abaagala ka bbiya oba kwekali kabeeramu kati ennyonyi tosobola gijjako ate buli kyuma kikyakola Uganda Airlines akalango kabwereere mujje mu ofiisi yange naye nga nange mbasalutinga I was so surprised okusinziira ku kye nali ndaba ne experience gye nafunye era nayagadde nnyo okuyita ku Uganda Air nanjagala ndabe ku bintu ebifaanako ebityo ennyonyi nnungi nnyo ennyonyi nnungi naye ebeereddewo nnyo abasuubuzi n'Abannayuganda at large mwebale nnyo
mwebalire ddala. Nyina we njagala okukoonako saagala nerabira ekyovaanya bakwanguyawo wembalabye mu community y'Abannayuganda abaana abawala n'abalenzi ndabyewo obwegasa obwa ddala that vibe oshegeera kakati njagala mmanye vibe eyo weva ku street aftermath kiba kiti eyo gye tutabeera mu bed space mu nyumba zammwe abamu ze mwepangisiza kigwa kitya kati otwalinga tujja e Dubai abantu abamu batugambanga kati ogezeeyo mukyala wono oliddamu omulava lwa myaka 2 oba contract wano munanga abakyala tubeera nabo wano exactly wano abaami n'abakyala bammwe oba musanga ne bafuuka bonna njagala ku generalizinga ekifaananyi ky'abakyala n'abaami mu